Alhamdulillah wa baad. Tundala subhanahu wa ta'ala tumwebaza Allah. Tumusaba yongera okussa ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Nastamiru min aina waqafna fi maddati musalahul hadithi. Tweyongerayo okuva we twakoma mu madda yaffe eno. Twali ku aksamul khabaru bi'itibari turuku naklihi ilayna. Tulaba omuteeko ogusooka nti gwali gwe tuyita al-mutawatir. So fal'ana nantakiru ila al-ahadi. Tujja kulaba omuteeko ogwokubiri oba kisimu ey'okubiri mu miteeko gye tuteekulwamu hadithi okusinziira ku ngeri ze batunaleetingiramu oba engeri mu makubo mwe zaayita okubeera nga zitutuukako ffe eno abaleero. So twalaba omuteeko ogusooka tulina omuteeko twayita al-mutawatir. Twalaba nti ezo hadithi ezaripootingibwa abasahaba nga bangi nga tebasobola boona olw'obungi lwabwe n'okwawukana ebifo bye baalingamu okubeera nga boona beekobaana ne beegatta ku kikyamu oba ku bulimba. So twalaba omuteeko ogwo ogusooka. Katuli ku muteeko ogwokubiri gwe tuyita al-ahadi. Al-ahadi gwe muteeko ogwokubiri gwe tugenda okulabako olunaku lwa leero. Omuteeko ogwo mu kitabu kyaffe kino Shamsul Hadithi baguwa ekisooka taarifuha. Tujja kulaba ku definition ye al-ahadi kitegeeza ki, tulabe aksamuha bi'itibari turuku ma'a tamthili. Tulabe ku miteeko gyagwo nawo gulimu emiteeko gyagwo okusinziira ku makubo mwe zaayita okutuukako n'examples tujja kuba tuziraba buli ku muteeko. Ne tuba n'ejimu aksamu bi'itibari rutubati ma'a tamthili. Tulabe ku miteeko gyagyo, emiteeko gya hadithi eziri ahadi bi'itibari rutuba tusinziira ku level oba ku daraja oba ku ddaala lyagwo rutuba ku maddaala gaagwo n'example tuzirabe. Then tusembyeyo ma yufiduhu bye tufuna mu hadithi ezo zitugasa ki, zituyamba ki, emigaso gyabyo oba ahidaafu. Tulabe wano eno tugamba nti al-ahad taarifuhu number 1. Ekigambo al-ahadi, ahadi kitegeeza taarifu. Bakubuuza nti ma huwa hadithi al-ahadi, tugamba nti ma siwa al-mutawatir. Huwa al-hadithi ma huwa ma siwa al-mutawatir, ye etali mutawatir. Hadithi yonna nga teyalipootinga basahaba bangi nga bwe twalaba mu mutawatir, eyo ebeera ahadi. Kyebagamba nti ma siwa al-mutawatir, yeeyo hadithi nga si mutawatir. So nti nga yo teyalipootingibwa basahaba nga bayitirivu. Then namba ba oba kyokubiri ku nsonga ya ahadi tugamba wano nti watankasimu bi'itibari turuku ila thalathati aqsam. Tugamba nti watankasimu bi'itibari turuku ila thalathati aqsam, nti eteekulwamu okusinziira mu makubo mwe yayita okubeera nga etutuukako, yabeera nga eteekulwamu emiteeko 3 okusinziira ku makubo. Tuzze mu sanadi kati amakubo mwe yayita okubeera nga etutuukako ffe tugamba nti hadithi ezo zibayita ahadi ziteekulwamu emiteeko 3 oba girimu emiteeko 3 oba 3 categories. Tugamba omuteeko gusooka baguyita mashuhurun. Mashuhuru tujja kiraba amakulu gaakyo era nga mashuhuru gwe abakitegeera obulungi kintu ekimanyikiddwa obulungi. Mashuhuru nga kyatiikiridde, nga kyayatiikirira kiri famous. Tuba ne al-azizu tujja kugiraba, then ne garibu tujja kubiraba inshallah. So eteekulwamu emiteeko 3. Bakubuuza nti kamu aksamu hadithi al-ahadi bi'itibari turuku, tugamba nti tankasimu ila thalathati aqsam. Then wama hiya nogamba al-mashhuru wal-azizu wal-garibu. Then number 1 al-mashhuru. Tugamba nti fal-mashhuru ma rawahu 3 fa akthar wa lam yablughu haddi tawatir. Tugamba nti eyo hadithi nga yalipootinga basahaba nga 3 n'okusuuka ku 3 oba 4, 5, 6 naye nga walam yablughu haddi tawatir, wabula nga teyatuuka ku level yaki ya mutawatir.
so ntinga sebali bayitirivu nnyo nga tulaba nti baswahaba nkaaga balipotinga hadithi emu, baswahaba nga 10 balipotinga hadithi emu. Kati yinza okubeera nga basuuka ku basatu oba basatu bennyini oba bana oba bataano oba mukaaga oba 10 naye nga tebatuuka ku level yaki eya mutawaatiri. Tugamba nti eyo ayita hadithu al ahadi wabula nga omuteeko ogwo baguyita al mashuhuru. Mashuhuru kino kirifa amasobe kimanyikiddwa obulungi nga kiri mashuhuru kubanga nga kyatiikiridde ekigambo shara okwatiikirira. Tugamba ano nti oba ekigambo shuhura okwatiikirira, shuhuratu okwatiikirira. So agamba nti marawahu thalathatu fa aktharu, yeyo hadithi nga yalipootingibwa basahaba basatu n'okusinga ku basatu oba n'okusuukawo, deni walamu yablugu haddi tawatil, wabula nga tegatuuka ku level yaki eya tawatil. Tugamba mithaluhu qawluhu sallallahu alayhi wasallama qawlihi, mithaluhu qawlihi sallallahu alayhi wasallama. Tugamba nti ekyokulabirako example ku hadithi eyo eri mashuhuru ye hadithi y'omubaka gyagamba nti al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadithi eyo emanyikiddwa obulungi buli omu agimanyi. Hadithi eyo y'emu ku muteeko ogwa mashuhuru egamba nti al-muslimu, nti omusiraamu, man salima al-muslimuna, yoyo nga abasiraamu banne bawona obubi obuva min lisanihi, mu kululimi lwe, wa yadihi n'emikono gye, nga takosa abasiraamu banne mu lulimi lwe wadde emikono gye, nti oba abakubye oba ababba oba akakkanya ebitiibwa byabwe oba abavuma mu mbeera bwetyo. So nabbi agamba nti omusiraamu mwennyini omutuufu ddala yoyo nga abasiraamu banne bawona obubi obuva ku lulimi lwe oba ku mikono gye. So gwe bayita omusiraamu. Hadithi eyo emanyikiddwa obulungi, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Omusiraamu ayitibwa omusiraamu namaddala yoyo nga abasiraamu banne bawona balamu bali bulungi, nga bawona okubeera nga abakosa n'omukono gwe wadde olulimi lwe. So eyo hadithi y'emu ku hadithi ezigwa mu hadithi al mashuhuru mukisimu al ahadi. Then omuteeko ogwokubiri tugambye nti al azizu, kyaita al azizu marawahu ithnani fakat, yeyo hadithi nga yaripootinga basahaba babiri bokka nga teri balala bonna bagiripootinga. So hadithi yonna nga yaripootingibwa basahaba babiri bokka nga teri mulala yenna yagiripootinga, hadithi eyo bagiyita al azizu. Then wali kusobola okulaba eyo hadithi ojagisanga mu kitabo kya Bukhari mu kitabu al-imani, egisobola okulaba eya al-muslim man salima al-muslimuna. Then kitabo kya babu al-muslim man salima al-muslimuna bwetyo. Then mu kitabo kya muslimu era mweri hadithi eyo kitabu al-imani peji ya 40. So then tuddako eno hadithi gyembagamba kati mitharu eya hadithi al-aziz. Hadithi al-azizu ekyokulabirako hadithi eyo agamba nti kawulihi sallallahu alayhi wasallama, kyekigambo ky'omubaka kyabiranga agamba nti la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wannas ajma'in. Hadithi eyo buli omu agimanyi bulungi. Nabbi agamba mu hadithi eyo la yu'minu ahadukum, tayitibwa mukkiriza omumwe, tasobola kukkiriza omumwe hatta akuna ahabba ilayhi, okutuusa lwembeera nga nze asinga okwagalibwa gyali, ng'asinga kwagala nze min waladihi, n'okusinga bwayagala omwana we, wa walidihi, n'abazadde be abamuzaala, wannas ajma'in, n'abantu bonna abasigadde. Oyinza n'okuba na mukyala wange osinga okwagala nga gweyagala nnyo mukyala wo, wabula nabbi alina okubeera nga laavu gy'olina erina kubeera nga esinga kwagala mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Then ozeeko abasigadde abazadde oba mwana oba muganda wo baani. Kati nabbi agamba nti tayitibwa mukkiriza, tasobola kubeera mukkiriza omumwe okutuusa nga okwagala kwe gyendi, okutuusa nga njagala nnyo okusinga ne wayagala omwana we gwazaalira ddala, n'okusinga bwayagala taata wa muzaala wa maama we, n'okusinga bwayagala abantu bonna abasigadde.
nga mukati balaga juice on love kushagulanyi ngayagala nnyo Bobi Wine bambagala nnyo Museveni natwano kwambala emjozi je nga baagala Museveni yambala yero paka ku underparty ngayambadde yero abantu moddo nga lagala avunti omuntu amwagala yenna. So agamba nti olina okubeera gw'olina okusinga okwagala ye Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam deni olyokugoberezeko abala bonna gwe bayite omukkiriza. So agamba nti tasobola kubeera mukkiriza okutuusa nga ye omukkiriza oyo nga gwasinga okubeera nga ayagala ye Nabbi waffe Muhammadi okusinga abasigadde bonna. Deni hadithi esembayo hadithi al-Gharibu kwa tugenda okuma leero wano. والغريب حديث يويتا غريب ما رواه واحد فقط يو حديث نالبوتي nga sahabu omuyeka ngeliko report omuyeka eliko na reto omuyeka ya reporting wo muntu omuyeka teliyo mulala na reporting yabaita hadithu al-Gharibu. Kigambo Gharibu ekintu ekibera nga kiri strange nga kyewuunyisa nga kiri common kale nga kiri rare very bata Gharibu very rare nga tekikirizika. So baita Gharibu. So wansi waliwo watu wa maraji umugendo osanga hadithi ezo nga bazanjuruza bulungi bitafsir. Abane ekitabo kinene kya musarih al-hadithi ya Sheikh waffe Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Allah mutasasidi agamba anonti mithalu ya hadithi jaita al-mutawatir wabla mu kisimu ya al-Gharibu. agamba anti mithaluhu qawlihi sallallahu alaihi wasallam mithalu kyekigamo kyombaka okusasana n'emejibere ku yagamba innamal a'malu binniyati wa innamal kulli mri'in ma nawa. Hadithi yo paka je koma eyo hadithi ya reporting sahabo omuyeka mujimanyi bulungi nnyo yali Umar ibn Khattab yamjabira hadithi yo agamba anti eyo hadithi agamba anti innamal a'malu binniyati timazima buli mulimo gwonna kolebwa kumalirira wa innamal kulli mri'in ma nawa. Era mazima omuntu yena asasulwa sinzira ku nniya ye Allah muwa okusinzira ku kyanuwiridde kyona kyoba onuwiridde nniya yo gikweri Allah kyakolashi kwa kuwera. So hadithi eyo nayo wano tugamba nti fa innahu lam yarawhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa Umar ibn al-Khattab. Hadithi eyo teri yena yagiripotinga okujja ku Nabbi waffe Muhammad okujja ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Allah simekuye. Nagamba nti wala ani Umar illa ilqama. Era teri yagiripotinga nga agijja ko Umaru okujjako era sahaba yali omuyeka baita ilqama. Then ilqama ibn Waqas. Nagamba nti wala ani ilqama illa Muhammad ibn Ibrahim Ataymi. Era tewalina yagijjako ilqama oyo okujjako sahaba ayitibwa Muhammad ibn Ibrahim Ataymi. Nagamba nti wala ani Muhammad illa Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Nagamba nti era teri yagiripotinga nga agijja ku Ibrahim oyo gwe twogeddeko okujja nga agijja ku Muhammad oyo mutabani wa Ibrahim teri yagiripotinga yena okujja ku Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Nagamba nti wa kulluhum min at-tabi'ina thumma rawahu an Yahya khalq kathir.